Sina mulimo just ngenda kubeera Sire King mu town. Sireya just. I know how to be happy without money. Nja kwogera bisanyusa ba NUP sina mulimo. Nja kwogera bisanyusa ba Uganda sina mulimo. That's it. Ngenda kubeera just Sire King mu town. I know how to be happy without money. I don't need money. Yes, I don't think into omuntu yena politician yetaaga kuba malirako obudde. Betaaga kola bibyo baveeko tunulye bana Uganda obaleke. Oli afa muleka afa ono. I'm telling you the truth. And that's why osanga abantu nga President Museveni abalwa ennyo mu kulwana mwana Uganda nga tebalina kisa balaba bingi. Enkwe balaba nyingi ne balaba biki tebali bothered akunuulira ati nalaba nti yabulidde eddagala lya kansa nga baba bamuziike yabadde ki baba yagende because omutima bana Uganda naturally sibasiimi. I think nateeka kinene nnyo okusinga ku kyenantadde mu bantu. Nze mu COVID nagabe obukutiya emitwalo 4 n'ekitundu obw'emmere. Mwani mu kilo 5 ez'akawunga, kilo 1 y'omuceere, kilo 1 ya sukaali. Balamu sente ozirabe. Nenfuyira ebiku homesteads emitwalo 2. Buli myaka 2 mbadde nfuyira ebiku. Mbadde na ambulance 2. Mbadde ne centers ezigaba amazzi ag'obwerere centers 39. I think that's a lot of investment. It was too much. A lot of my family savings. So honorable, yes. Not lost. Tewali kyoyinza kwikwetinga kitiibwa abantu kye baba kuwadde n'oba tovudde wano na sirinja 5. Naye what I mean nti akalulu omuntu you can lose. Naye bana Uganda sibasiimu bulungi. And ojja kulaba omujiji gw'aba politicians abagenda okuddako kino mbalagula. Kyembalagula mugenda kwa politicians abagenda okuddako. Ng'abantu buli omu ayoola mu bibi akola ki agenda kuba balabye okukolera abantu does not reward. Nobono kibuuza abamu nga bajja essimu yinga ajja kuwulira nti no okukolera abantu doesn't reward. Kola bibyo gove ku nsi. And that's it. Yes, ate saagala munoze ntwali ba angel. Nali first time, it was my first time in parliament. Lwakuba najja nenneekazaakaza ne mampa committee, but you know it was my first time. Saagala munoze nti we are angels, you are, you see. Yes, so mwe munoonya kunfulumya bubi nga mwogerera bagamba ebinene. Bajega ate banamuli mwe mwajja ne munsanga mu gym. Kati bwe nagenda mu gym nakyo mukinvumira kati mwagala ndagewa. Let me tell you. Aba bamu njagala bakimanyi nti obulamu omuntu abulimu nga bamu bakyalina wala. Bino tetubi you see kati sisobola kugamba ndi mu gym onvumye kati kyali empyo yagala nkole ki. Bino mugenda kutanga kundaba nkubye ebinu byange ndi mu game park ndi that's my life. Toyina nakunda directing oyina kubeera bulamu after being a member of parliament. Yes. So I'm no longer property of the people. So rumpa mateeka tombulira kyakola mu ndongo mbeerayo wenjagala nja kubeera otoyinza kuŋŋaana kubeera. Abatali ba self made. My brother genda obuze campaign zange zanasooka okukola ku mayor nateeka mu sente mmeka. Yes. Gubuuza abaliyo bakunnyonnyoli. My brother za self made gwali owulidde ko nti ly'edduuka lya munyago mu kikuubo. Wena wali owulidde nti munyago alina edduuka wali owulidde ko nga ntema ennyama. Wampulira wali omanyi nga sinabeera meya. Bw'ojja okunneekanga ngwa ku bintu ebirala. You see? Yes. So mbagenda okugwenga tolubega, I don't think. Anyway, nacho I don't care. Sikiririza mu lunaku lwonna kuyitawo nga sirina kyenkola. Luli tubadde tulina ebintu byetwessaamu of course ng'ebimu bifunamu na kitono biki sinyinza obutajoyininga bannanga bagenda mu defiance. I may not join. Much as Dr. Besigye has instructed me today to call defiance, but I may not. For clear reasons that I need some 2 years. Ngandi mbyange biri personal. Nga sikyali tekyalina kamera entunulamu because gwali ono emyaka ezijjo kunyotunze mu kamera nkuvume. Saagala publicity saagala ki. Yes, mudi ku byange ne family yange. Yes. Otherwise the time we waste ku bantu bokka nze mbadde mbeere Kawempe ngoyinza okuloza essimu yange oba ya 99 ya police. Kirona alwadde ono avaamu olubuto n'osindika ambulance n'okola bino kati naakavaayo mwabudde bawolo mambu najjako epipa by'amazzi. Can you imagine? Bwe akalulu bwe kankuba National Water yali empa amazzi ago nga ngasasulira negasalako nga balowooza ono akubiddwa akalulu
tagenda kusobola kusasula mazzi. You get the omanyi kati omuntu wakuwa akalulu mu Uganda mulowolezaawo nti kati ono omwavu awedde emirimu. Ogenda ne ku pampu y'amafuta n'ogamba mwala teeka mu full tank nagamba okakasa full tank nga teeka mu full tank nagamba soko ozimpe sente ne basooke bazimpe. You get the so that's what happened in Kawempe. Bwe akalulu kankuba ne basalako amazzi. Kati abayayi be Kawempe balanga epipa bikalu ne buli omu gajja kikwata munyagwa kintu. You see? Sina gye ntwala epipa ebikadde for sure for even sake. Ambulance tesobola kubeerawo. Nze bobo ogere ne MP incoming MP. Nyina ambulance bbiri. Bwakkiriza nti ejaze fueling agasasule ne ba driver. Nze I can donate them to the community. Ne driver alimu abalimu basasulwa amafuta gagulibwa motoka zikanikibwa ba driver basasulibwa. Kati mwe mulowooza already sina office. Nsasule nsigazeewo burden bwetyo atenga waliwo already an elected person. Tekisobola kutebitambula bityo. Yes, tetusobola kuba babi mirimo, balungi mirimo babikulya. It can't happen like that. Bwe buvunanyizibwa my brother simwogerera obi of course naye na program za yawangudde. Nenze ndoza boogere naye. Nze if they want the ambulance ogizaako bugibawa. Bwe baagala amazzi nga bawa. Naye nga sinze ngenda okusasula biiru